po jako akawuwo. Bizinesi wage tata wage mama chi bisomesa abaana kati ngenda kolotia. Mu biragiro omukulembeze w'eggwanga bye yawanga omukaweefube w'okulaba butya gavumenti bw'eyinza okwewalamu n'okutangira ekirwadde COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus mwe mwali okuggala amasomero n'ebifo ebikuŋŋaanya abantu ebirala okuli amasinzizo obutale n'ebirala. Waliwo n'ekyayi kyasinze otuluma ennyo nga nze kyekyo okugamba nti tetusoma tetukereziya teziggulwawo ekyate kyatulumye ennyo ate nga wakatonda gyetulina okubeera ate bwe tuba tetugenze wakatonda tunaalagawa naye kati katukikkirize. Tutuuseeko mu disitulikiti y'e Kayunga ng'eno ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga byassibwa dda mu nkola nga tutuuseeko mu masomero ag'enjawulo nga gano gonna gaggaddewo oluvannyuma lw'okusiibula abayizi. Kale tujjawuliza kyonna ekinaagenda mu maaso naye batukendereze ku kibonerezo. Abazadde basabye gavumenti okubayambako ku bisale by'amasomero singa okusoma kuddamu ko ne mu bintu ebirala nga bwe guli mu mawanga g'ebweru. Nti gavumenti bw'ebanga erese coronavirus twawulidde Kenya bwabaddeyo okusalira ku bantu abamu ebisale bya lenti ebiki tuba tusaba gavumenti efune ensako gyetuyamba nga tukomyawo abaana ku masomero eyongere okutuyambako oba fiizi atasooka gavumenti emutusasulirako. Omutandisi w'essomero lya Kanjuki Junior School Ntale Issa agamba nti bafiiriziddwa kubanga baali bamala dda okugula ebikozesebwa mu masomero kyokka bw'atyo n'asaba abayizi okusigala nga basoma ebitabo ewaka. Naye wano mu kyalo abazadde baleeta mpola, aleese lumonde, aleese gonja, aleese muwogo, aleese akawunga kasooli. Kitukosa ffe nga aba directors kubanga tubadde tunafuna sente zonna kuzimalayo ate nga ebikozesebwa byo twali twabifuna byonna. Akulira ebyensoma mu disitulikiti eno Alice Doya asabye amasomero obuteetantala kusomesa abayizi mu bubba kubanga biyinza obutabatambulira bulungi singa basangibwa. Nkubira omulanga abakulu b'amasomero okukikwata bunambiro era gwe banaasanga ng'akukuta akookingako akola okusomesa okw'enkukutu okuyinza okuteeka abaana baffe mu katyabaga. Omukono ogw'amaanyi ogw'amateeka gujja mukolako nga bwe kiragira. Bwe gubadde ne mu masinzizo era ng'emizikiti egisinga nagyo misibe ng'ano Sheikh Watua abwakulira omuzikiti gwa Salafu ekangulumira asabye abayisiraamu okusalira amaka gaabwe wabulanga bakweyambisanga omuzindaalo okubajjukiza. Tulinawo emizindaalo egitwala amaloboozi ewala nga tugikozesa okwaziina okulaga nti obudde bw'esswala butuuse. Edda mu kaseera kano twaziina ntubagamba nti swala etuuse naye mwasalira ewuwe. Ekyokubiri, bwana mukulu wa palishi y'ekangulumira Reverend Father Morris Kigoye asaasidde eggwanga lyonna olw'okweraliikirira ekirwadde kino COVID-19 n'asaba abantu okunyiikira okusabira eggwanga kyokka era n'alaga okusoomoozebwa okubatuuseeko naddala mwezi guno ogwa Kalema. Ate nga tuli mu budde buno obutukuvu obwa Kalema. Baganda bange obudde buno tulina okwongera okwekwasa ennyo Omukama nga twegayirira nga twebonereza ate nga tuyamba bannaffe abali mbizibu ebitali bimu. Obulwadde buno nga bwe buzze era ng'omukulu w'eggwanga bwe yatubuulidde Pulezidenti Museveni n'ayogera nti tulina okwekuuma. Bannange omulanga guno gwe baatukubidde tugutwala emulanga nti mukulu nnyo mu nsi yaffe. Mu katale Nazigo eno abasuubuzi abasinga tebakyalinnyayo nga muno musangiddwamu basuubuzi bannyaanya ko n'emmere. Naye tubaleka kutayaaya kubanga bajasanga ate endwadde eyo gye balaze. N'amabaala mu kitundu kino nago gagoberedde ekiragiro nga betwogeddeko nabo mu nnaku ey'ekitalo bategeeza nga bwe basuubula omwenge wabula nga kati tewali agunywa kyokka ogumu nga beewola namwewole. Bagamba buli bbaala erina okuba n'eddagala erikola ki erinaaba mu ngalo singa oli agaana ne basanga ebbaala nga tirina eyo yo nga bagigala okigera bakyuseemu wakiri tugaleyo paka sawa nga 6 emisana tuleme kukola. N'abamu ku boogezi b'oku mikolo betwogeddeko nabo basabye gavumenti okubadduukirira olw'ensonga nti mu kiseera kino tebakyakola. Yadde enyiike gye tufunye ku bantu tukosebwa ku mirimu gyaffe
mu mbeera y'okuba nti emirimu gyaffe giggaddwa. Baba mu kubanywi b'omwenge basabye gavumenti okubakkiriza lwakiri bagunywere Mabala olw'ensonga nti gye guwoomera nga baweze n'okutuukiriza ebiragiro byonna. Domolo ngera leero kayuga gule domolo teeke wali abantu anabeegala wali nejagala bantu yagasigale kanywa anabakeegala sabunyi jakuteeka wali buli twekitu jakuteresa nnyo. Abalala ebyokuŋŋaana ku mbaga n'okwanjula okuwerebwa bagututenga mukisa nga bagamba nti bakuwasiza mu kiseera kino bawona okusansanya. Coronavirus kyegenda otuyambamu mwe tugenda okwanjulira abakyala kuba embaga zigenda twanguyira. Bantu babiri ebuko, bantu babiri saidi yange nga mmaliriza mbaga nga mpasa mu kyalo. Mu Kibi cameraman yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Kati saawa eno tanaba kutandika kugiseeyo esente ya looni ya bbaala ya CBA kati ye looni ngenda tandikira ati yakusasula. Babuyita batya obwo?